Alright, intumbodde. Nabagamba kufumbira eyo mutwe omufumbiranga yabigere ne mwenkanye vumbe ekyo mukimanyi bulijjo nkibagamba. The moment kasitotuka mu 7 ku kasuwa ng'abuukabuuka. The moment kasitotuka mu 7 ku kasuwa ng'abuukabuuka kati na wano mujje kubanga nze mbamanyi nabeetegekera dda. Nabeetegekera dda. Zite munsobola nabaga temunsobola mutegeeza abantu buli abaddeyo mugisharing kati. Mugisharing. Tetujja kulwana na biyenje nga tulina ddumu. Mugisharing. Nabagamba tu eva tubera ne plan bi mugisharing. Mwangu tutandike. Mayi balowooza mbasinga amagezi neno mujjeeyo. Mwangu tutandike. Nabagamba mugobere page eno mwali mulowooza nsaaga. Mwangu tutandike. Nze mbalinze mwangu tutandike. Ono balowooza batusinga amagezi. Tebatusinga amagezi. Mwangwe. Bayinza okoze basinga okutegeera. Abantu tebatusobola. Bw'abali live tebinkwata koze zebba information mwangu tutandike tugende. Ntandise bwenti ngene ekigula lunyindo za tandike bwenti. Alright. Ngina kuzomwe ziri 26 olunaku lwakubiri. Buli muntu yenna please kikakatako gendo claiming a victory yo. Tugenda kola kituyita peaceful demonstration countrywide. Nenga main target yaffe eri peaceful. Tetwetaaga muntu yenna agenda kubba simu, agenda kuba muntu, agenda kulwa ne police no. Twetaaga omuntu ove makago ngokutte ensawo yo mulimu ekyokulya. Atula okuba tugenda kulwanira demos, tugenda kulwanira generation ey'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Buli muntu ve waka n'abaana bo ngozi nabo ku street. Ve waka ngozi n'abaana bo ku street tugenda kulwanira generation eddako. Museveni tasobola teri muntu akkirizibwa kuba mwana muto sasi. Ate tebajja tusiba n'abaana baffe tugenda nabo. Okitegera buli muntu ve waka ngozi n'omwana omusharinge video eno musharingire abantu video. Kuba ndaba tebannaba dakika zino ziringa mmeka ndowooza ziyakatambulako. Njala musharinge video eno. Njala musharinge video tutandike. So mutuve waka n'abaana bamwe kunaku lw'omwezi 26 olunaku lw'okubiri tulina kitugenda okukola kyetuyita peaceful demonstration countrywide. Tolinda Kyagulanyi kugamba, tolinda kansala, tolinda MP, tolinda ani. Kino kikkakatako lwera mu minyindo tujja dwekula ffekka. Muwulidde tugenda dwekula ffekka buli muntu yenna tegeeza muntu nti twazze eno eri batulemesezaayo ne tujja kuddayo for a meantime kati bazunge nga badde eri ffe tuli wano kati. Ku lunaku olwo tugamba tugenda kuclaiminga victory yaffe. Statement esoma wet. Count every vote. You get demonstration on 26th of January, Tuesday. We don't accept the fake election results. Intimidation, abductions, murder. Enough is enough. We are removing a dictator who keeps on killing us. Help Ugandans and turn up in a big numbers to show the solidarity. Mujje mu namba namanyi nnyo tulage obumu mu ggwanga lya Uganda kubanga twetaaga change by all means. Ennaku z'omwezi 26 olunaku lwakubiri omwezi gwa January lwe tugenda okwekalakasa peacefully. Buli muntu tambula n'omwana wo. Teri musirikale agenda kuba mwana sasi. Abakazi mwenna muveeyo. Teri muntu agenda kuba mukazi mukadde sasi. Bwe kiba kyetaagisa abamama afa bayonsa ensi eno Uganda. Bwe kiba kisoboka mujjenga n'ebifuba mbitadde okulaga mu 70 ensi nkoowu. Nkiddambo kiba kyetaagisa kutabifuba bamama affe mujjenga n'ebifuba mbitadde kubanga ensi nkoowu. Mukitegedde. Mujjenga abakadde abatuzala bajjajjaffe mutadde ebifuba mu 70 mulage nti ensi nkoowu ffe twamuyonsa mwamuyonsa naye tumukooye. Mukitegedde ng'okubiri ennaku z'omwezi 26 lwe kagwamu twetaaga peaceful demonstration kubanga tugenda twagala claiming victory yaffe. Njala tandika bwenti n'ekigula lugi ndowooza nga bwe tukyogedde. Njala tandika n'ekigula lugi ndowooza nga bwe tukyogedde. Kigula lugi mbadde mbaga ntandike naki nemo nga ntandike ne information ekwatagana ku general
then you can send yo eya Buganda. Ntandise bwenti. Okusokera ddala. Ekintu kyonna ekiyitibwa diversion mu Kigaana. Njagala muddeyo mulumbe oba mutegeeze omumpembe DJ Khalid America ali famous nnyo DJ ate nga muyimbi. Mumutegeeze nti tageza n'asala ekigere mu Uganda oba okwenyigira mu vyo gonna ogwekenyigira mu bubbi obubaddewo. Eyo concert oba gye tuyita concert gye bagenda otegeka eya Mama Awards. Yosef Tabasula mutanu wa Karekezi ngayita muwala we Natasha bakwata $2 million ne baziteeka mu Mama Awards ne bazigulozita mu Uganda. Fenga bana Uganda tetune okutugenda kufiirwa. Olw'ensonga nti Kiwanda Subi ng'akolagana ne Natasha ne Museveni bakwata $2 million okugula Mama Awards zireta mu Uganda. Nefa bana tugenda kola kikufiirwa. Business ene mu bebe cool erimu Eddie Kenzo n'abala abagala okufuna mu bonga bo. So twagala twenyigire mu kintu kino mutegeeza abantu abo basindikire message mu bagambe dare to come in Uganda kubanga government nzibi ya sente tugenda kuiza twaseza bana Uganda nga bo bana Uganda bali mu kufiirwa. So DJ Khalid e project mugizire mugiboycotting mpaka last. Ngenze ku kirala. Ekitibwa diversion kisusso obungi. Diversion mwazirabe mu Uganda zibadde nyigi ku TV. Eno mulaba tribal statements eyo yabadde diversion mugireke etambulire ekyokubiri kino omulaba nabayimba ku TV abagala nabo Luganda ekyo mukireke kibeereyo ono mvubuka eyayonse yakwisinze jjajjawe ekyo mukireke kubanga kimukwatako eyo diversion mugireke ebeereyo kubanga ye weranga ekimisingo mukolera ku kuisinga jjajjawe we are less concerned about that so mulekeyo ne bajja ne bagamba nti Koni afudde bannange jara bagamba Koni taberanga yo mu Uganda Koni ye Museveni kennyini Museveni kenyini ye Koni gwe tumanyi guba wa contract ate talwananga ko Koni alimu African mu Southern Africa jali ali ku contract buli mwezi afuna sente okuva wa Museveni kubanga amwa sente okwefula nti ye Koni bu yafude mu Central Africa na patali yo kubanga Koni America bava mu America ne bajjo munonye nababula ne bagende Sudan nababula kati ate Central African Republic embeketi anta afudde in this crucial moment is all diversion kati ngenze ku diversion ndira Museveni jabataddemu jenjagalo bategeeza wano njala bategeeza diversion na Museveni jabataddemu wano mugitegeere bulungi nnyo basomese bulungi njala information eyafulumye olunaku lwajjo nti Somalia simanyi UPDF yakubye abatangamanya ngamba 185 Somalia eyo nayo nfu. It's a diversion kubanga Museveni ayagala kufuna kyafuna atandika okubuuza abantu naye nga ate fere tujja kukkiriza bintu ebyo bigenda kuva ki bigenda kuva kubanga tetugenda bikkiriza. Waliwo baddanku biddawo nesimanyi. Let me first get this person and zije. A minute please. So diversion ya Somalia eyo temugikkiriza kubanga ebitundu bingi nnyo byembuuzizaamu mukama wange ndi ku live naye obadde oteesa ki hello abagitawanyiza mpise wala mayi bayinza okuluza ntulina avenue emu ndi kugundi endala page endala ndozo gimanyi okay nkale kasitene jendi okay kati njala bategeeza nabuuzizza mu bitundu bino wamango proving information ya Somalia nti infu nabuuzizza mu kintu kye bayita Kisimayo tebalina kye bamanyi nembuuza mu capital city ya Somalia Mogadishu teri kiriyo nembuuza abasomali bonna mikwano gyange worldwide ne bangamba teri kyabadde mu Somalia kikwataganako nga bulumbaganyi nti UPDF bayalwanye n'abasomalia abajambula teriyo so that is diversion nembuuza ne drone zange zonna eziri e Somalia bangamba nti yo diversion pure teri kiri Somalia Museveni agezaako nnyo covering up abantu bamusaba information ekwatagana ebintu ki n'ebintu ebitambula mu ggwanga so kati ekyo nga nkimaze njala bategeeza ekintu kino kyommanga nti mujjukira bwe twasaba Yosef Tabasula mutanu wa Karekezi ne tumusaba empapula z'obuyigirize n'eza mukazi we bagenda ne bookya Makerere University ne tumusaba certificate yali agenda kwokya eddwaliro ly'e-Mulago ekyo tukimanya ne kimulemesa olwaleero Museveni ku lunaku lwokutaano yafuna meeting mu State House e Nakasero mu kufuna meeting eno yalina batamanya ngamba abakola emirimu gye emikyafu okukola obuvuyo mu Kampala. One, Museveni ku lwokutaano njagala muntu agengere wano njagala omuntu atagengera Museveni wano
njera muntagingire Museveni wano ng'obudde bukyali njagala abeereko ku video n'ategere nti buli kintu kyonna kyakola tukola ki tukimanyi muntagingire omuntu yena mu State House asobola okugamba Museveni ajje ku live eno eri bagijjeyo kati nzize wano okay katugende mu maaso ku Lwokutaano olwa wiiki eno n'egitukubambega Museveni yasinkana abatamanya ngamba mu State House nga balina mission ey'okwokya ebitebe bya Electoral Commission mwali mu store eziri mu industry area nembeera mu ne office yennyini eno eri wano ku nkulungo ya Kampala Road. Mission eno bagitaddemu obukadde bw'ensimbi bina obwa Uganda okwokya. Muno mwadde omusala gw'abadde bagenda okwokya n'ebintu byadde bigenda okuguzisibwa okwokya. Omulimu guno gwaweereddwa omwami gwe bayita Boniface Kabagambe. Boniface Kabagambe ono akozeseddwa mu kwokya ebitundu ebisinga obungi naddala nga state ebinamu interest. 1. Boniface Kabagambe akolagana n'abantu bano wammanga kambasomere. Boniface Kabagambe akola n'omugagga gwe bayita Hamu Kiggundu oyo okwokya Paka Yadi bakwatagana Ensereko Muhammad oyo omu ku bantu bahandlers b'omwami ono Muhoozi Kanyirugaba n'abantu abalala okukwatagana okwokya ebitundu byonna Museveni wabalina interest. Nzona mukitegedde bulungi. Museveni ku Lwokutaano yasinkana ekibinja ky'abasajja bali bagenda okwokya ku Electoral Commission oluvannyuma lw'omusaba results okusaba byakama results nga teziriyo ku website n'ezamulangirwako nga teziriyo. Museveni n'asalawo agenda kwokya Electoral Commission information mwagifunye. Kati ku Lwokutaano yasinkana omwami gwe bayita Kabagambe Boniface ne bamuwa miliyoni 4 eza Uganda. Miliyoni 4 bino baazimwa okwokya stores Electoral Commission wepono okwokya edi office Electoral Commission wano mu Kampala wakati. Mukulu Boniface bye bagambe njagala bategeeza muwulire ebintu bino biswaza nnyo. Museveni atojja kuswala nnyo. Guwagamba tetusobola kufuna information. Wakutte miliyoni 4 eza Uganda noziwa Boniface Kabagambe ne banne bagende boche ekitebe kyaki Electoral Commission ne stores azo ngoyagala kubuzaabuza obujulizi olwokuba nti ensi zikubuza sente tuzikubuza lizatu nazo solazijja. Sente zino bwe mwaziwadde omwami ono drone zange zamugoberedde okutuusa lwe yakoze ebintu bye yakoze mugenda kutya ensi. Share this video. Nkiddamu mugenda kutya information gyengendo bawa. Ku lunaku Olwokutaano omumpe mboolo bwamala okukwasibwa miliyoni 4 eza Uganda n'agenda alumbe bane bakola emirimu gino okulaga Museveni kyagenda kukola omulimu guno ng'avudde mu State House na Kasero nga mwadde miliyoni 4 mu cash. Omwami ono Boniface Kabagambe kumbe naye yali yafuna dda passport nga yafuna dda ne visa ng'ayagala kuyitamu ng'abala bajje bakola Museveni nga bakooye okukola effujjo ku Bannayuganda. Boniface Kabagambe drone zange ezamugoberedde okuva mu State House Nakasero n'ayogayoga yasibidde ku Kampala Casino. Yasibidde Kampala Casino wena mmanyiwo. Atamanyi Kampala Casino osobola okuyita emabega wa Speak Hotel eri mu Kampala. Osobola okuyita ku Statistics House n'ogukakola Bonita. Osobola okuyita ku Crash the King oba okuva ku kizimbe kya Chamutawazi n'oyambuka kati wakati ku luguudo olwo otuuka ku kizimbe kya Bonita. Olwo luguudo oyitamu oluguke waggulu ku Speak Hotel waggulu. Kati waliwo ebizimbe wali Kampala Casino. Omwami ono olwamaze okufuna ssente n'afuluma n'agenda. Bwe yafulumye yayolekedde butereevu nnyo. Ku Kampala Casino waliwo Forex Bureau ekola 24/7 nkiddamu. Waliwo Forex Bureau ekola 24/7 ekola emisana n'ekiro. Bwe bamuwadde obukadde 4 omwami ono yagenze n'avungisaamu ensimbi bamuwadde emitwalo 10,539 eza dola ez'ensimbi z'Omerika. Omwami ono Boniface Kabagambe mmanyi Museveni ondaba abasajja bakulaba naye nkimanyi Kampala Casino wano Kampala Casino omusajja we yayise nga mutemumanyi nti yakowadde okukola emivuyo n'okwokya abantu n'okubba ebintu by'abantu ga Uganda abantu bagikoye gwe tokimanyi. Boniface olwamuwadde obukadde 4 ogenda okwokya Electoral Commission stores ne head offices yagenze butereevu ku Kampala Casino n'avungisa sente ezo bamuwadde emitwalo 10,539 eza dola ne bamuwa receipt ye. N'afuna receipt ye. Omwami ono okumanya mugezi nga yakoowadda ye kye yakoze olwafunye ensimbi zino yabadde n'ensawo ye ng'alina passport ye. Kye yakoze olwamaze okufuna ensimbi zino ng'agenda afuna bus ezigenda e Nairobi zisimbula essaawa 10
ng'asaza tiketi ng'alinnya basi zidde Nairobi ng'abwaka n'ensimbi mpaka lwe yagenze n'atuuka e Kenya ne ssente ze zino n'agenda. Mwakanye kulinda Boniface Kabagambe mulinde n'amawulire mwadde mu stage nze mulabe Stores Electoral Commission zaka nga wa omwami yagenze ne ssente. So mukulu Boniface Kabagambe kajjambo muli mugwebale muganda wange gwe tujja kula mu Uganda empya gwa kasinga webale kulya ssente ezo kati mu 7 twagala oswale emirundi 7 mukulu Boniface Kabagambe mukulu webale nnyo webalire ddala butalya mu nsi y'olukwe ekyo kiwakoze tikikula mu TTZ kyonna kiwakoze ekyo tekikula mu TTZ ezo ssente mukama akuyambe yonna gy'oli ne ssente ezo. Sebo ndi ku live mbadde nsaba ondekemoko ndozo no kanjijjeko bujiro amanya tisimete pamalaga jikubako omuntu nga ali ku live. Mukulu Boniface Kabagambe webale nnyo omulimu gwakoze otuyamba okugenda ne ssente ezo ne mission nolimo gikola. Mukulu Boniface Kabagambe ono olwamaze okufuna ssente zino n'asaza tiketi n'alinnya basi ezigende Kenya mu matumbi budde basi yagirinye sawa 10 ez'ekiro n'asala n'ayingira eggwanga lya Kenya n'agenda ne ssente z'emitwalo 10 already ndoza yabadde alina passport nga mulimu ne visa n'agenda. Mukulu Boniface Kabagambe, thank you very much, may God bless you, thank you for the good work. Kati mugende mu gyoche ezo zagenze zawedde obukadde bina. Omwami ono Boniface Kabagambe mukudduka alese akoze emirimu gino wammanga. Yomu kubali emabega okwocha Makerere University, yomu kubali okwocha Pakayadi emirundi ejali gisukka mwena nga bakozesebwa Nsereko Muhammadi eyita MP wa Kampala Central, omuli omugagga Hamu Kigundu, Muhozi Kanyerugaba n'abantu abalaba badde akola okwocha emirimu mu Kampala n'ebintu ebirabya bawocha ku lwa government nga balina kibaagala. So omwami ono yasemberwa okulabirwako ng'alinnya basi ng'asimbula ava mu ggwanga ayolekera eggwanga lya Kenya ng'amaze ofuna omudidi ng'aganye n'okukola omulimu gwa Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi ezo ssente ne zifa. Mu process emu Kabagamba amala okukima ssente zino ogenda okukola omulimu guno, Yosef Tabasula ng'ayita mu bitongole by'okwerinda yagambye abasirikale bonna ababadde ku duty 1 muleke nga geti zonna eziyingira ku head office ne ku Stores Electoral Commission nga nkalu. N'abagamba nti saawa eziwera saa 12 z'akawungeezi buli omu wewe ofa ogende togenda kukola. Nkiddamu mu order zaade zifulumye okuyamba Kabagamba okukola omulimu guno, Museveni yatoye order n'agamba abasirikale bonna ababadde ku duty 1 muleke nga Stores Electoral Commission zonna ne gate ezingira tezisibiddwa gate nga nzigule wepo ku office headquarters wane Kampala ne mu Australia. N'abasirikale babagamba nti bwe ziwera saawa emu ey'akawungeezi mwewe leave munyuke mugende. So Kabagambe yadde agenda kujjayo kye buli kimu nga talina muntu amukuba ku mukono era abasirikale bonna tebabaddewo nga buli wamu wali open. Naye omwami Kabagambe ndoza afunye empewo ze waabwe Boniface n'agenda bulungi nnyo n'agenda ne ssente ndoza mukitegedde ekyabadde kigenda okukisa Electoral Commission naye abadde agenda ojjocha ne ssente. So mukulu Boniface Kabagambe yonna gy'oli, big up my brother, thank you very much. Yeah, wakikoze gwasinga ate mbwaggwe gwasinga mu kintu kino. Museveni ojja kuwulira Museveni oyina ekintu kyewerabidde mu nsi. 1 tosobola kuddira njovu n'ogikwata ogiteeke wansi w'ekitanda. It is very impossible, tekisoboka. Wakutte enjovu ogibbye ogiteeka mu kitanda wansi, enjovu tesobola kujja mu kitanda. Kebere ng'oyina 6 to 6 mazongo enjovu tejaayo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bawe na Uganda bamulonze njovu nene nnyo tosobola kukwayidinga njovu mu kitanda. Okitegere tosobola kweka njovu. Enjovu ekulemeredde okweka wenaawo olyawo oyuga odde n'okola otya. Kati n'ekirala kiri bwe kiti kino kankibawule kisisa n'ekituufu. Museveni alinga omubbi eyagenze mu lusuku lwa munne n'ayunjayo ettooke nga tebali muwadde. Bw'amala oddiyunja n'alituusa ewaka mu makaage naye nga ne nannyini ttooke talimanyi nti baakoze eki baalibbye. Nannyini ttooke bw'atuuka mu lusuku ng'ettooke baaliyunjizza n'agoberera ebigere n'alaba gye bituuse. Naye omwami ono yabbye ettooke ne limulema okuwaata kyekisooka, ne limulema okufumba kyekyokubiri, naye ng'ate alina ensonyi okukwata ettooke oddizayo gye yalibbye. Kati ensonyi ziri mu kutta Museveni takyasobola kuzzayo victory giwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate bigenda maaso mu nsi n'emulaga tasobola kufuga Uganda. Ekyokubiri alina ensonyi kati alina kukozesa busungu na kulowooza nti agenda kuswala. Kati mukulu Yosef Tabasula mutani wa Kalekezi njagala weewummuzeeko.
enjovu gye wabbye ogiteeka mu kitanda wansi akaddeeka tesobokayo kebere 6x6 enjovu teyaayo ettooke lye wabbye likulemye okuwaata wadde okufumba ate nnyini lyategere nti guwalibbye kati ate oswala okulimuddiza kubanga toyagala kukkiriza defeat ebyo ne tebijja kusoboka. Please mulina kugenda kukwata buwanguzi bwa Kyagulanyi Robert Ssentamu bubawe. Era nkuddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuntu yenna eyekkiriziganya ne Museveni teri negotiations twagala bululu bwaffe bonna nga baabo tuwadde Victor tujagala. Ngenze maaso. Kati eno message nga maliriza esaidi eno ngende ku mboozi endala. Message esoma bweti. Njagala buli Munnayuganda gy'ali. Oba wagira NRM, wagira FDC, kano njagala mukasale mukokka. Nti eno message njagala egende buli Munnayuganda gy'ali. Oba wagira NRM, oba wagira FDC, oba wagira NUP, oba Jema, oba Democratic Party, oba ekibiina kyonna ekiri mu Uganda eky'ebyobufuzi. Njagala tusooke tutuule nga Bannayuganda, tufokasinge ku core point. Lwaki bateekawo okulonda tukyuse ebyobufuzi? Soka wejje mu partisan politics oba mu politics w'ebibiina by'obufuzi. Soka weefumitize nga gwe Munnayuganda ebikolwa ebigenda mu Uganda biri mu ssemateeka nedda. Ekikolwa Museveni ekyokuwa abantu n'abatakiri mu ssemateeka nti nedda. Abantu bebattola okuba nti baagala change bateekeddwa okuttibwa nti nedda. Uganda abazungu gye baatulekera mu 1962 ye Uganda eriwo nti nedda. Kwata kalikyuleeta soma ebyafaayo obitunulemu obuuze. Uganda yasigalira luddawa ekyo kiteeke wali okwata ekirala obuuze. Lwaki mu myaka 58 Uganda gye yakeefuga health system fu, education system fu, transport system fu, economy fu, we are still under siege, tuli under military rule, atenga mukimanyi nti ensi yonna kasiteberamu dictator tuwabera development. Ensi bweberamu corruption tuwabera development. Ensi bweberamu kidnapping and murder tuwabera development. Ensi bweberamu inflation tuwabera development. Ensi bweberamu destabilization tuwabera development. Before nga tonagamba nti ndi wa NRM, ndi wa NUP, ndi wa DP, ndi wachi Uganda gye mwagala yeeno nga baganda mwe battibwa basiba makomera gye mwagala. Eno Uganda bannaffe gye balwanirira. Uganda yeeno batuteko omuntu mukomera nga talina musango nedde ne si ye Uganda. Njagala musituke mwenna Bannayuganda nga muggyeko okweyawula mu bibiina. Mujjukire nti ssemateeka atufuga ffenna nga Bannayuganda. Era mujjukire nti ssemateeka akyogera lunye nti omuntu alondeddwa Bannayuganda bonna yabeera omukulembeze wa Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina muntu wa NRM gwagenda kusiba awagira NRM. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina muntu wa FDC gwagenda kusiba. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina muntu wa DP gwagenda kusiba. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi bw'amuwadde n'obululu agenda kukulembera Bannayuganda n'okukyusa ebyonna ebiremye abafuzi mu myaka 58 egyakabeera nga Uganda gye yakeefuga n'okubeera n'abakulembeze abaliwo. N'olwekyo mbasaba n'obuwombeefu buli Munnayuganda gy'ali weegatte ku kwekalakaasa okw'emirembe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January 2 nga tokutte wadde ejjambiya wadde omuggo wadde okubba akasimu. Genda weegatte ku Bannayuganda banno. Ensi ze musindikamu abaana bammwe okuba ebyeyo Uganda ali ezisinga. Ensi ze musindikamu abaana bammwe ogenda okuba ebyo Uganda ali ezisinga emirundi 10. Ensi ze musindikamu abaana bammwe okufiirwa okukima emirimu Uganda ezisinga. Uganda erina buli kimu. Uganda eringa omukazi omulungi kaalaala naye ng'obwongo butono nga n'abasajja muzannyirako obuzannyizi kubanga kyakola takimanyi ye Uganda. Abakulembeze tulina bafu. Mbadde mbasaba muteeke mu mwoyo. Mugambye nti ekimala kimala tukwatagana n'omutusevinga eggwanga Uganda. Museveni muzise, musenze, tagenda tulekawo wano nga abakulembeze basigadde bagezi ne bagenda. Tukwatire wamu tusooke tunule eggwanga lyaffe ebisigadde nga tebinnajja. Muve mu ntalo nti gundi weenaale mugundi wa FDC. Mufokasinge ku ggwanga. Uganda yabaaki etasobola kuva weeri yasigalirawo lwaki? Olw'okuba nti tulina empalana ez'ekikulu. Tulina empalana ez'ekintu ekitategerekekera kiri mu Uganda. Please. Ensi Uganda eggwawo olw'abantu abeeyagaliza. Kitaawo ne jjajjawo baakola. Golooza obugagga bano abasajja babbye ku ssente z'omuwoomusolo bakitaawo tebaali tebasobola bufuna kubanga baali bakolerera eggwanga. Abantu tulina basuubuzi. So mbasa buli muntu yenna omukulembeze yalonda Constitution ya Uganda ku Bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano no ngenze maaso. Nja kusaba bantu mwenna Bannayuganda. Tuli obukadde 45. Ngera kubuuza.
mu ggwanga Uganda mulimu abantu abatawera wadda 10 aboogera bannayuganda obukaddana mbootano okwogera amazima. Bafaatha bavuddeyo boogedde amazima, bannabyabufuzi basirise. Bannabyabufuzi abatononya bali mu nupo bavuddeyo boogedde amazima, betubatuma nti basobola okwogera buli omu asirise kubanga bakimanyi nti badde bafunamu. Njala babuuza abakazi bannabyabufuzi, abakazi bannankulaakulana, abakazi ba human rights abali mu human rights, kiki mukola ng'eggwanga lisaana muliyogera ki? Omuntu okwogera amazima kimuviirako okufuna kitemusobola kusituka. Uganda mwagala gamba erimu abantu nga 8 basobola ogyogerera. Wandibaddeyo abantu nga300 boogera nga Lumbuye. Wandibaddeyo abantu 10 nga 4 nga boogera nga Father Musara. Wandibaddeyo abantu 10 nga 5 nga boogera nga Father Chibido Griasias Katerega. Wandibaddeyo abantu nga 10 nga boogera nga omugenzi Gobazise Father Gobazise we Masaka. Wandibaddeyo abantu aboogera nga Kityo Luwalira. Wandibaddeyo abantu aboogera nga bayitirivu nnyo, ne lwaki abantu ab'olubato aboogera temwagala obbazikiza ku lw'abalala. Please musituke. Uganda erina abantu bangi, lwaki musirisa? Kyembagamba musituke mwogerere eggwanga lyammwe. Bw'osirika ofa, bw'oyogera ofa. Ffenna bwe tunaavaayo okwogera teri bagenda kutta, ffenna tebagenda tutta. Ne bwe tuba abatono nga twogera kiba kitegeeza Museveni asobola otuliira awamu abatono. Ne bwe tuba bali tasobola tulya. Muzukke mwogere. Muzukke mwogere. Kubanga mukimanyi bulungi nti Uganda teri bantu 8 oba 10 bonjogerera abantu bangi nnyo. Temusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu yagenda okukola ekikino bwombuyo mwagenda kikola ku lulwe. Mukitegera bulungi. Abasajja nga Muzaata babazikiza kubanga baali boogera. Mubasigadde mugamba biki? Tewali. Ngenze maaso kati nga njala tandika ne information eno bwet. Ndowooza ako ne bwe nkasalamu akajjeno information ko kawedde, njagala genda kati ku program y'ebimuli Mbulange Mengo. Kali akajjeno politics kawedde, njagala genda mu program ey'ebimuli Mbulange Mengo. Mbalamusizza banjabo ne bassebo buto, abalangira n'abambejja, basaava ne bannaava mwenna, buli omu gy'asinzira okuwuliriza. Mugyebale gye mutuusaako engalo, kansubire nti buli omu ali bulungi. Zira mubala musako olw'ensonga nti program zibadde 2 mu video emu. Njala tutandika bwe nti. Olw'okuba nti mu Uganda ffenna tuli bannayuganda, ssemateeka bw'atugamba, naye ate tulina buli ggwanga gye lisibuka n'ebitundu ebyalyo. Nze kamwa koogera nsibuka mu kitundu ekya Buganda. Ndi musajja eyeddira empindi ne muzzukulu w'amazige. Kinkakatako okwogera ensonga ezikwatagana ku nsonga za Buganda olw'ensonga ndi musajja Muganda, ate yazalibwa mu Buganda era akulidde mu Buganda era alifiira mu Buganda. Bwe ndaba ng'ensonga tezigenda bulungi mu Buganda nga gwe mutima gwa Uganda nina okuvaayo okwogera. Ekinjogeza bino si lwakuba nti nina kyenjagala, no. Nnumirirwa eggwanga Uganda n'abantu baamu weppo n'obuwangwa obwange n'ennono bwe ndaba bugenda kusaanawo ng'ate nsobola okukyogerako n'obawo ekikyuka. Ntandise bwe nti. Nja kusaba ensonga zonna ezigenda mu maaso mu Uganda. Abantu bangi baziraba ne beesuuliddeyo gwa naggamba nti zirinda b'oluwange taba musibe emmere. Naye ate bwe lumanira okutuukako lw'otegera nti ne gundi ekyamutuukawo nali nsobola okukiziyiza. Wano no wetugambira nti buli omu kwatawo okutte nnyini mufu yakwate wawunya. Ffenna tusitukiremu lunye tulabe nga tulwana okweggyako olunnabe olukokobe olutufuukidde ekizibu ku mugongo nga bannayuganda. Njala otegeeza omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga onono eyayita Katikkiro wa Buganda. Mukama wange njala kutegeeza ekigambo kimu. Kye tuyita Obuganda gwe tulowooza nti beera mu Baganda bokka. Era eno statement njala gikola egende eri buli munnayuganda yenna. Nga ne Yosef Tabasira mutono wa Kaligi statement eno njala ekukwatako. Sekinoomu. Lekeraawo okwawula mu mawanga n'okusindika ekintu ky'otajja kutegeera. Message gy'osindika mbi. 1. Ogamba nti Abaganda basosola. Naye njagala kubuuza lunye. Baani abalwana olutalo olw'ekiyeekera olwakuleta mu State House awo w'otudde ne mukazi wo baali Baganda. Where are they? They are nowhere to be seen. Are they in the State House? No. Are they in the offices? No. Ani asosola? Njala kubuuza buli munnayuganda yenna ali mu Buganda. Buganda kye kifo osobola okugula ettaka ng'ovudde mu kitundu kyonna ekya Uganda batakubuuza gy'ova. Kasitoba ng'otuukiriza ebisaanyizo bya ssente z'olina n'omuwendo gw'omukkirizganyiza nagwo omuntu n'akuwa ekifo n'ozimbako ennyumba.
Buganda kye kifo osobola okutuuka n'omanya obulombolombo n'ennimi n'ofuuka munnayuganda ofuuka omuganda teri akubuuza. Njala kubuuza Museveni gwagamba nti Abaganda basosola. Okimanyi bulungi nti akalulu akawedde bakansalazi bameme ba parliament basinga obungi mu Buganda abamu si Baganda naye beesimbawo ne babawa obululu. Njala kubuuza kigambo ki kye mugamba nti Abaganda basosola ludda wa? Nga gwe kennyini okimanyi nti ensi mw'otudde si wooteekeddwa okuba kuba nawe oli mugwira. Ne tetukunyegangako era tukuwa ekitiibwa. Lwaki osigala ogamba nti Abaganda basosola era ng'okivuga okiremeddeko nnyo? Ki ky'ovuga ky'otwala? Njagala ombuulireyo abanyolo bameka abali ebbala abagula ebibanja. Njagala ombuulireyo Abaganda bameka abali embala abalina ebibanja n'amataka balundayo ente. Njagala ombuulireyo abantu bameka abava mu Central nga balina amataka mu North. Njagala ombuulire abantu bameka abalina ettaka mu Busoga nga Baganda. Njagala ombuulire abantu bameka Abaganda nga bachairman LC5 mu North. Njagala ombuulire Abaganda bameka bachairman LC5 nga bali mu West. Byonna nga tugitutte. Njagala ombuulire bachairman LC5 bameka abali mu East. Kubanga tosobola kwesimbawo. Tebasobola kukkiriza. Oyina kubanga oli weri muzaali wawo. Naye mu Buganda bw'osanga omuntu nga chairman LC1 si Muganda. That's not a problem. Chairman LC2 si Muganda. That's not a problem. MP si Muganda. That's not a problem. We don't care about whoever comes in as long as we share the equal rights and equal opportunities. We don't care. So, yose utabasira mtano wakare. Tineba minister mwegendeze nnyo tribal statements mukola. Tezigenda kola. Uganda angensi chetuita unification. Buganda angensi bwe Buganda bukunganya buli muntu yenna. Njagala tubeere benkanya era nga twogera ensonga zino zimanyikiddwa. Abaganda buli wamu mu Uganda baaniriza buli muntu. Tewali ggwanga mu Uganda lyaniriza nga Muganda. Njagala olimbuulireyo. Njagala ombuulire eggwanga eryaniriza abantu abava mu kitundu ekiranga Abaganda tebaliyo. Golokugenda nti basosola. Ekyo kikola nga diversion ne twagala kugamba kyokola diversion kiyinza okuviiramu obuzibu. Njala kusaba na Uganda ffenna abawangalya mu Uganda n'abawangalya mu Buganda tusigale nga tuli kyekimu kubanga tetwagala njawukana. Kyenjagala. Njagala genda ku message eno egende eri Katikkiro wa Buganda eyita Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ennaku zino tubadde mu kafandali k'ebyokulonda Mayiga ng'osirise. Abaana bannayuganda battibwa Mayiga osirise. Abaana bannayuganda bawambe Mayiga osirise. Bwe ky'osobola okukola naye kwe kwenyigira mu kukyusa abantu obwongo ng'oggulawo bintu ebitategerekeka. Nakulabye ng'otambula mugenda okuggulawo ekitabo kye mwawandiise n'omumpembo munno Kiwalabe Male. Simanyi ekyogera ku bika. Olwaliro nkulabye ng'ovuddeyo sime mutandise ebintu bya tourism okulambula mu Buganda naye mu such situation olwali wembuuza. Ebintu by'okuwandiika ebitabo ekuwandiika ekitabo ky'ekika golooza buli kika tekirina kitabo kyakyo. That is the question. Okuggulawo tourism kati asinga abaana b'abantu abali mu makomera bavundirayo. That's the question. Embera y'obufuzi egenda mu maaso abaana abantu batta basinga bino ebintu mulimu bya diversion. That's the question. Sinjala kugamba ekintu kimu. Genda bw'oba oli musajja era ng'owera olina obulimaawa obu. Genda ogambe mukamaawo Yoseri Tibahabula utabayisula mutano wa Karekezi. Message eno. Bw'obanga oli musajja. Mugambe Uganda gy'alimu y'Abannayuganda ffenna. Alekerawo okutta abaana b'abandi. Alekerawo okuwamba abaana b'abandi. Balekerawo effujjo libakola netfubitizi ery'okutta abantu. Kubanga bino bye mukola mu kwebuzaabuza nga bafuka baana nga mulinga batala bansonga zino. Abaana bya Uganda bafa. Naye mwe muli mu diversion za kugula bitabo, muli mu diversion za kuteekawo Cement Tourism Board. Mu Buganda tourism saa zino tekyakola. Nakubuuza oteekawo tourism board mu Buganda. Buganda eyine ekkaddiizo lirudda wa? Essaa zino ekkaddiizo lya Uganda lya Buganda lirudda wa? Teririiwo. Buganda yandibadde nga yemu kuba yine ekkaddiizo eddene mu Uganda. Abatamanyi ekkaddiizo ye museum. Does Buganda has museum? No. Terina. Kati ogenda ogamba okole tourism okupininga tourism mu Buganda okupeninga ku ki? Amasiro gende badde ge bagendamu, amasiro gennyini tegaggwa sente wazibba. Embiri zonna ze badde bagendamu zonna mwazookya.
amataka mwagabba olubiri lw'Emmengo lwennyini luli mu nsubu walutunda luguza mu 7 ebintu bina amataka ekasubi kennyini amataka gonna ag'ekasubi bettaka lyonna eryakasubi nnyini walitunda mwebuzaabuza nga bafuka banaaba Bulange Emmengo yafuka mpuku y'abajaasi mubabeera ewo bwe tuyita Obuganda lwaki mubuzaabuza abantu genda mu maaso oyimirire ng'omusajja eyasomako okuga nti wasoma ogambe musajja wo open omugambe nti ekimala mukulu mulekerawo kutta abaana ba Uganda bafa mwe musirise muli mukulya buli nsimbi za muli wa musolo kwa abala basuti kujja ku street kulaga nti mufaine nga temwena kimufaayo kola press conferences zitalina magezi mayiga obanga oli musajja ng'oyina obulima bubiri genda ofesinga mukama muga nti ekimala mulekerawo kutta abantu n'okuwamba abantu abaana abandi babasikamisa ne babatwala abatali Baganda Abaganda buli muntu bamutta lwaki tosobola kuvaayo kwogera kintu ekyo lwaki tovaayo kwogera ku nsonga zino webuzaabuza simanyi mugende mulonde simanyi mukole mutya ebyo si bye bigasa essaawa zino bwe tuba ensi kati eri mu tamu oil kyetuyita tamu oil Uganda temanyi gyeraga temanyi weeri politically economically socially buli muntu ali disorganized okimanyi bulungi nti akalwa kalwadde omukama oyo Seeto Basiro Mutanu wa Kale tebamukubye flat talina we yawangudde mulimi okuva okutegeeza omusajja nti kyakola kikyammwe namusirize kubanga babawa ssente abaana b'abantu bali mu safe house babonaabona bazika abaana abantu mu mass graves temunyega olw'okuba muli safe bagamba oba tugamba bwe tuti tosekerera nnaku yange kuba neeyonde seeyambala ekiri ewamulirwana bwe kiva ewamulirwana kijja kunnaggwe mayiga gw'olwokuba nti oli mu safe haven oyina abakuumi b'emmundu ne bantu banno naye ng'okimanyi nti ekiva ewa neiba kisibirawo kati okuziyiza ekiva ewa neiba okutuukako nawe okuziyiza famire yo olina kutandika n'ekizibu ekiri wa neiba okiyimirize mayiga bw'obanga oli katikkiro wa Buganda era ng'oli musajja Munnayuganda ayagala Uganda yogera ne mukama oyo Seeto Basiro Mutanu wa Kale kizibu balemerawo okutta abaana b'abantu balekerawo okutta abaana b'abantu balekerawo okutta abaana b'abantu gamba mukama open omugambe alekerawo okutta abaana b'abantu tujja kitegeera nti naawe oli katikkiro otherwise oba tokyogedde kiba kitegeeza omu ku kagurupu akatulugunya Bannayuganda nvudde waawo Seeto Basiro musabani wa Kalekyezi wavaayo n'ogamba n'owandika mu ssemateeka nti ensonga z'obwakabaka bwonna mu Uganda yonna wazikwasa ssemateeka wa Uganda n'obagamba tebageza ne bataba mu byobufuzi byonna bya Uganda naye ng'okimanyi lunyi nti ensi bwe beetabanguse bakabaka ebiseera ebisinga oba abafuzi ab'ennono bayogera n'abantu baabwe okubakakkanya essaawa zino nfunye information endaga nti oyagala okusala olukujjukujju okulaba nti oyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'oyita wala nnyo ng'era kuyita mu kabaka wa Buganda okusika Robert Kyagulanyi Ssentamu nze nkugamba ekyo si kyekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda beetaaga wini yabwe gye baafunye njala kusaba nga tunamala budde bo na nsimbi ne paniki gy'olimu gwe kennyini guwalitira paniki ekintu kiri simple kiriza nti bakuwangudde oweeyo obuyinza ojje olayire Kyagulanyi alalenga omulaba nga bakulembeze Amerika we bali ojje olayire oweeyo ebisumuluzo na buli kimu odde we lwakitulo otule bulungi ensi egende maaso Uganda erira abakoddi omukulembeze ng'awaayo ebisumuluzo ne constitution ya Uganda Uganda erira bakoddi omukulembeze ng'awaayo ebisumuluzo bya ofiisi ng'abikwasa omulala oli n'abeerawo ng'alayira Uganda erikikola koddi Uganda erikikola koddi naffe kyetwebuuza Uganda erikikola koddi okukyusa obukulembeze nga tewaliwo okuyiwa omusaayi okukyusa obukulembeze omukulembeze avuddeko n'atuula wansi ne banyakakyayi n'omukulembeze aliko tulikikola koddi abakulembeze bonna ab'ennono wabajjamu amaanyi n'obajjamu enjala n'obajjamu amaaso tebakyasobola kwogera
kubanga gwe kenyini wateekawo system eraga nti buli muntu olina omuteekako omuntu amubega omusirisa aleme kwogera. Ngenda kumaliza nga nsaba bwenti. Abakulembeze b'eddiini abatasobola kwogera kugamba mu 7 direct nti bakuwangudde kiso obukulembeze mu birembe temuddamu kujja mu public kwogera. Abakulembeze b'ennono abatasobola kugamba mu 7 lwatu nti bakuwangudde waayo buyinza mu ddembe temuddamu kwogera mu public musirike temwogera ku byabufuzi. Banna byabufuzi abatasobola kuvayo open egamba mu 7 ekimala bakuwangudde waayo obukulembeze mu ddembe temuddamu kwogera mu public. Banna Uganda aba Human Rights Commission, banna Uganda aba bitongole byonna ebirwaniza eby'eddembe batasobola kuvayo kugamba mu 7 ekimala temuddamu kwogera mu public namwe musirikire ddala. Banna Uganda bajja kwenunula. Speaker alitwala Rebecca Kadaga bino byonna tetwanditulise singa tobadde ggwe wakola emivuyo okuleta musajja olu Joseph Tabasala mutano wa Kalezo okutunya banna Uganda. Era banna Uganda bonna bafa ku lulwo. Singa tewali ggwe abasoga tebandifudde. Singa tewali ggwe abantu b'omu East mu Mbale wawwayo tebandifudde. Singa tewali ggwe abantu mu North yonna tebandifudde. People are dying in North like cockroaches because of you. People are dying in the eastern side of Uganda because of you. People are dying in the western side of Uganda because of you. People are killed, people are murdered in the central, that is Uganda, on daily basis. And as I'm speaking right now, all those drone vehicles are picking individuals from their houses and they are taken to unknown destination and they are killed because of you. It's you who mess up all these things. So you are there, busy sitting, romancing your stomach, but without knowing that Ugandans are killed on daily basis. As we speak right now, security forces are picking one by one of Ugandans and they are taken to unknown destinations. They are killed. It's because of you, Kadaga. You are the one who made a mistake and you are still silent. You're still silent. Banadini mwenna njagala bagamba aboogedde bavudde boogedde abatasobola kwogera musirikire temwogerera ddala abajjanga mukyusa ennimi mu eddagala mutwale tegedde nakyo kye mulina okufuna naye musirikire temuddamu kwogera. Bannayuganda bagenda kwenunula. Mbagambye tugenda kukozesa kye tuyita peaceful demonstration naye tutambula n'abaana baffe tuleba nakuba omwana essasi ng'ensi eraba. Ensi etulinze okwerwanako, nkiddamu ensi etulinze okwerwanako. Eyo program gye ngenda okukola enkya, ensi etulinze okwerwanako. Teri muntu agenda kujja kuyamba nga tewerwanyeeko. Bw'onoosigala mu nnyumba yo ne weetuulako ogenda kuba weeriddemu olukwe. Victoria togera gisaba. Ngenda basaba kuno okulwanirira Uganda okuterera okufuna amateeka amatuufu. Toyina kugamba musimendi wa Nuupu, simendi we FDC fenna tukwatire wamu. Abaana batuliddemu enkwe era tujja kumanya nti batuliddemu enkwe. Lwoya lwamu nnyindo fenna tuli banna Uganda twetaaga change. Naawe agiwakanya ate ogyetaaga okusinga nze agirwanirira. Nkiddamu. Awakanya change weetaaga change okusinga nze agirwanirira. Kubanga buli kimu kinaakyuka. Emiwendo gy'ebintu gikyuse. Kiba kitegeeza gwe agenda okufunamu. Nze nnyinza n'okubanga siriiwo obanga wendi nga nkola birala nnyo. So NRM, DP, FDC, Jema, ani fena tukwatire wamu, tugende, tunule gwanga lyaffe ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January 22 tukole kye tuyita peaceful demonstration Okwekalakaasa Okwemirembe. Temwokya bipiira, temulwana na poliisi, mutambule n'abaana bammwe kubanga generation gye mulwanira. Museveni ajja kuba abaana b'abandi. Mulwanirire mulwanirire eggwanga lyammwe.
tugenda kukola kye tuyita peaceful demonstration. Teri kulwana, teri kuwacha bipiira, teri kubba bintu by'abantu, temutwala busimbu bw'abantu, mirembe, kwata family yo, tambula nayo ku street. Museveni ategere nti embeera gy'abayisizaamu mbi. Ensi erinze mmwe kuvaayo kunoonya bululu bwammwe, ensi erinze mmwe. Abadde beebuuza ki ekiddako mukitegedde. Ennaku z'omwezi 26 Lwakubiri wonna woova tambula nga oyolekera w'olina okwogera mugenda okuŋŋaana bitundu by'enjawulo peacefully. Tolwana na musirikale, tokwata ku kipiira, tokwata ku muggo, tokwata ku ki. Peaceful demonstration bwe batambula family ye. Temulwana na musirikale, temukuuma kipiira, temubba bintu by'abantu, temukola ki. Kyagulanyi gyali alinze mmwe kubanga yabagamba mulonde mukuume Victoria yammwe. Kati yekiseera ye ali waka, tetumanyi bagenda muto bate bagenda muta. Ffe tulina okujjayo obululu bwaffe bwe tubabbye, tugende twekalakaasa emirembe. Temulwana na muntu, mugende n'abaana bammwe. Ndowooza network etufuukidde ekizibu leero, naye tetulina kyakukola, atugireke. Ndowooza kambaleke tujja sinkana olunaku olw'enkya oba olwokubiri. Mukama 13 mirembe. Mweraba.